guminyisi naye nga kyemanyi banywanyi nammwe gibaminyisi abantu eyo gyempitira abayungu bidibi basuubira yawukana ku byebalaba ate abalala ko ne babyetamu abanyigirizibwa ne bafunako gye baloopa babuwi nego wandibadolopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi wekusuula situkawo mangu tutambule. Kana kayimba ke nali nyimba ku stage omulundi gwange gwe nasembayo okubeera ku stage era nali nyimba akayimba ako jjajja najja nanfuuwa yakoma kunfuuwa sente netukyakalamu naye gwe mulundi gwange gwe nasembayo okukkirizibwa okubeera ku stage. Twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa mu mwaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu abo abalowooza nti balina obuyinza obwensi n'eggulu balagira abewaffe obutaddamu kunzikiriza kulinnya mu lubiri lwewaffe era lwe lunaku lwe nasembayo naye nebaza Mukama Katonda nti okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano mingi kumpadde eŋŋanda nyingi nti kwolwo nafuna jjajja ate mu jjajja ono nenfuna ne maama nenfuna ne mulwanyi munnange kati gwe tuziika leero era mbadde nyina okukola kyonna ekisoboka okujja mwana atuwe etuuse wano ate nenfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano n'eŋŋanda nnyingi nze nasiibu nafibwa kitange myaka 5 egiyise naye lw'okuyimirira ku mazima nafuna taata lwakuba mbadde simulaba nkokoma mulaba ku social media olwaleero lwensosa okulaba ku taata Bobby mukadde wange sanyuse nnyo okulabako kakasa nawe badde tumanyi nti kumanyi sanyuse nnyo okulaba muzeeyi wange basebo ne banyabo leero mbadde nyina okujja olwaleero mbadde nyina okusala amagezi nenzija okujja okwerekera ku mukadde waffe mulongo yonna yonna gye mpise nga wabembedde amagye ne poliisi era nsalinkiriza busalinkiriza okutuuka wano fena tukimanyi nti nze nga Kyagulanyi sikyakkirizibwa wadde okufuna omukisa okwogerako ne bannayuganda ababiri oba abasatu kubanga byenjogera newankubadde siwemula newankubadde sirimba newankubadde sivuma muntu yenna genjogera mazima nnyo nti abatufuga tebasobola kugakkiriza era n'essaawa zino njagala okubategeeza kino byeŋŋenda okwogera olwaleero gw'owomutima omunafu wandibadde kati osimbula n'ova wano kubanga byeŋŋenda okwogera ge mazima ameereere. Nze ng'omusajja omukristu ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agali tufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa tebitugamba nti sente zijja tufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa tebitugamba nti amaanyi oba emmundu biritufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agajja kutufuula ab'eddembe. Kale nno muzikirize njogere ku mazima olwaleero. Badayi tuwuliziganye kuba gye gino emikisa gyokka gye tufuna okuwuliziganya. Sikyakkirizibwa kugenda ku rediyo naddala ebweru w'e Kampala, sikyakkirizibwa kukyazibwa ku zi TV naddala ebweru wa Kampala.
newakubadde bagamba nti okulonda tujja kukolera ku TV na radio. Lwaki? Kubanga bino ebigambo bye mbagamba bibagula amaaso ne bibagula n'obwongo ne mumanya nti muli b'amaanyi nnyo okusinga bwe babalimba. Omwogezi omu yagamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi ekibeera mu mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe bwongo bw'abo abanyigirizibwa. Era olunaku lwa leero ne babawulira nti wano omuntu aze n'atematema abantu 10, ojja kulaba nga abapoliisi 2 oba 3 ng'ate bagira ku pikipiki. Naye bwe babagamba nti Bobi Wine wuuli ali mu kugula nnyaanya oba wuuli ali mu kwogera n'abavubuka banna, ogenda kulaba emmamba, ogenda kulaba zipatulo, ogenda kulaba n'abasirikale mu byambalo eby'enjawulo. Ekyo njagala kibamanyise bwe muba temunnamanya amaanyi gammwe bantu mmwe, njagala ekyo kibamanyise amaanyi gammwe. Mwena mwabadde mwawulidde gye bavuddeko basebe ne bannyabo. Mwalabye nti nno tetukyagendera ku mazima. Amateeka gaffe gagamba omuntu baba yeebuuzibwako naddala nga yagala kulembera abantu bamukube mu ttooki. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma. Era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku 2 okwayo ebiwandiiko byange ebikakasa nti nasoma. Akakiiko ke kamu tulisanye. Akakiiko ke kamu omunamateeka omu n'avaayo n'abanja ebiwandiiko bya President Museveni ne mukyala we Janet ebyokusoma. Era kyogerwa era na mumakya be wayise ebbanga ttono Makerere nejja yona ewaterekerwa ebiwandiiko ne wajja. Fena tukimanyi nti pulezidenti atufuga talina biwandiiko bya buzaale oba byakusoma byateekayo ng'agenda okwesimbawo. Naye tekikomaawo ne mukyala we okusoma kwebuzibwabuzibwa kubanze ng'eyasomera e Makerere walingawo olugambo nti mukyala wa pulezidenti teyatuukiriza bisaanizo, teyakola teaching practice. Naye ebiwandiiko byonna byajiiridde Makerere. No ambulera jirike. Kakati tebyakomyawo bannange. Mwalabye emmotoka ezaze okuzikiza omuliro e Makerere. Mwalabye nti nno ettendekero ery'oku Ntiko mu Uganda lyayidde ne lizirika nga tewali mmotoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo. Naye nga emmotoka empya amazzi ag'okukuba Bobi Wine ne Besigye gabeerawo nga gajjudde. Naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo. Eyo emu ku nsonga abasebe ne bannyabo lwaki navaayo ne neesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange. Abasinga wano waliwo beneekana nabo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka. Mundabye nkulidde ku switi ng'oyo mwana Oscar Wine. Oyo mwana kyuka basome ekigambo, nsomye ekigambo ekiri ku yunifoomu ye ng'ataddeko ekigambo embwa y'okubbala oba embwa y'okukkubo. Omugigi gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaaye oyo mubanda oyo weekamuta, twajja tubikyuse bituuke ebirungi. Ky'oba batwekiririzaamu nze Kyagulanyi Ssentamu era nga neesimbyewo okulembera Uganda yaffe gitwala mu nsi ensuubize. Era okutunula ku ndaba gy'endaba Uganda nsingagga nnyo, tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwe mbanga ze pulezidenti. Nabye baganda baffe ne bannyinaffe abapoliisi, bannange temunyigira abapoliisi. Nammwe baganda baffe abapoliisi n'abakola mu bitongole ebikuumaddembe mwenna,
bannaffe tetuli balabe bammwe, tetulwanyisa mmwe, tulwanirira mmwe. Era nze bwe nabeera pulezidenti, buli wa poliisi asenga okufuna omusaala omutono ajja kufunanga miliyoni emwemu. Omusawo asinga eddala erya wansi alina okufuna miliyoni namba. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni. Kati mwe abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo, ngenda bawa sente z'omusolo naye mbatunuulize eriiso ejjogi, kubanga tetulina okubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga ng'okubye omuntu, okuta owa boda talina musango, oli mukubako wantu sente, ekyo tekijja kubawo. Naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gye muyitamu, kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulira muweebwa ekitiibwa, mwambale fulaaga, mwambale bendera y'eggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde. Naffe tukyali mu lutalo, lazima nga luwere tujja kwambala engule. Dickson ate bw'amaliriza abuleezi obwenye bugenda tuziike. Dickson wano okumusiibula